ate muve ku abo ababbi abatono. Problemu gye tulina nti tulobera nnyo ku babbi abatono. Omubbi omukulu ye Museven. Bano akozesa bakozese. So major on majors, these others are minors. Ate bambi ebiseera bisinga ne bannaffe baba compromises ne baba baguze abagulako kitiibwa kyabwe, abayagala balabisa, abayagala ba exposing. So temulobera eyo. Yes, baganda baffe basobya ne bakola ensobi ne tubagamba bwe beekangabiriza ffe tuba tubagambye amazima. Ne bwe banakeera ku makya ne beetondera abantu, mubeeranga n'omutima ogubasonyiwa newankubadde you forgive but don't forget. Be led by principles. Ntya munnange sigana kolagana naawe. These are the principles. As simple as that. So that you don't come off hateful. Do not be hateful. Tetusobola ku affordinga kunyiga, temunyiganga. Era omuntu bwabanga akoze ensobi gwe tomunyigira naye mugambe munaye sikunyigidde naye kituufu kikino kye tulina okukola. Oyinza okuba oliawo munoowo n'avaayo neetondera bannayuganda ffe tuli bakatuliki. Tulina mu mateeka 10 waliwo lye bayita tobbanga. Bwe twali tusoma katekisimu etteeka eryo litegeeza okuzzaayo ebibbe eri bannannyini byo n'okwetonda. So let us be open. Togamba bugambi nti oyo mutte ne bwaba yasobya mugambe bugambi kundiizayo ebibbe ojje tukwatagane mu mwoyo mulungi, kisoboka. So temukozesa busungu. Wabula munooba omugambo bulungi kiyinza okutwala emyezi oba emyaka naye bwalaba amazima bwe gali asobola okukola ekituufu. So don't be angry. But like I said, you are the ultimate. The speaker Museven might protect the corrupt people using the military. He will deploy the military to protect the speaker and her fellow thieves. But the people of Uganda will have the last word in this. Anita Among might block any discussion or any debate on the floor of parliament to protect her fellow thieves. But the people of Uganda will have the last word on their money. The corrupt politicians might secretly take themselves to court in order to get the judge to say that it is okay to steal from the poor. But the people of Uganda will have the last word. It is not okay to steal from the poor. What is wrong cannot become right simply because you have said it is illegal. Even slave trade was legal. Even colonialism was legal. It does not make it right. It was so immoral that even those people that benefited from it now cannot be proud of it because it was immoral, it is wrong. So you cannot use the courts of law to turn a moral question into a legal question. Wrong is wrong and it will always be wrong. I want you comrades to know that 10, 20 years from now, Uganda is going to still be there. 10, 20, 30 years from now, stories will be written, stories will be told, and many of them will talk about the struggle that liberated Uganda. And their children will ask, why didn't you join them? That time is going to come. So let us work as we register ourselves on the right side of history so that we can be proud to show our children pictures and say, nzo oli ondaba wali wano nga tunatira omuntu wa dictator. What we are doing here, we're going to one day be proud of it. I always tell you, bija kuberamu amaziga, bija kuberamu entuyo,
bijja kubeeramu okusibwa mu komera naye tujja kuwangula nga Mukama embezi waffe tugenda kuwangula. Finally, ladies and gentlemen, bwe tunaaba tuwangudde then ki? Then tujja kuzimba Uganda empya. Tugenda kubeera mu Uganda eyeeyagaza ng'eri free ng'eri prosperous. A Uganda that you will be proud to come back to. Ensi gye mugenda okwenyumirizaamu. Esi yakyogeddeko wano era ekyo ekirooto nkiina nti olunaku lumu mujja kubeera ku nnyonyi mugambe boy tuddayo site. Yendako mujja kubeera ku nnyonyi nga muddayo site. Abannakenya babonaabona nnyo under Moi baagirinya ne baddayo. Ekyo kyaliwo ku mawanga mangi nnyo. So mujja kirabako in your lifetime. Mu nsi eyeeyagaza nga toli shy kugenda ku investingayo. Ate mwe bentunuulira yemwe ba investors benkya. So we are relying on you so much, comrades. We must work to build that nation. Ekisemberayo ddala, my friends. Mweyo government empya, mu Uganda empya, twagala kola kye bayita common good. Ekigasa bonna. Si ekigasa omuntu omu. Mubirabye, muli mu nsi ekulemberwa obulungi. Mu nsi ekulemberwa obulungi, era nkibagamba bulijjo, ne bw'obeera mwavu otya. Ne bw'obeera mwavu otya, obwavu bwo obuleka mu nnyumba yo, bw'ofuluma obeera mugagga ng'omu Canada yenna. Oba otambulira ku nguudo ennungi, oba security y'eggwanga nawe ekuyamba, amalwaliro amalungi nawe gakuyamba, education system ennungi nawe ekuyamba, kubanga ba capitalizinga ku kye bayita common good ekiyamba buli omu. Munnayuganda kankwanjulire bannaffe aba Sun Unity Beddings abagenda okuleeta akamwenyumwenyu ku matama. Sun Unity Beddings balina eby'omu kisenge ebikirabisa obulungi wamma n'omugenyi n'atakyaluka. Balina amasuuka, bed covers, pillows, towels, mosquito nets, carpets n'ebirala bingi eby'omu kisenge. Teweerabira tukola ne delivery package yo ekutuukako wooli ate mu budde. Sun Unity Beddings tuli opposite ku B Energy petrol station ku Hilltop Plaza Kagoma Bombo Road. Okumanya ebisingawo tukubireko. Tuli ku noti 7 noti 2 nkagga mwemo 7 9 Sun Unity Beddings fessanyu mu makaago. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna. Okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa Zone okuliraana 24/7 Motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education.